What we are asking is Uganda to be liberated because Robert Kyagulanyi is the newly elected president. BanaUganda mu diaspora okusingira ddala mu ggwanga erya Canada beebubola bakunguudo oluvannyuma lw'okulangirira mu ggwanga erya Uganda nkusaba no sookolakenge message yaabwe etambule bano beekalakaasizza mu bitundu antegeddeko anti mu Ottawa mu bitundu Toronto andooza n'ebirala abali e Canada musobola okuba nga mutyamaka awo mu comment section bano nga bagamba anti ebiddala akalulu tekabadde free and fair obuvuyo obwabaddemu nga bagamba nti ne justice byabakama bo bagamba byalangiridde tebabitegedde maasa olina bosi wa isi ono nno alabika nga oba musamize oba wa ddiini ki sooka omulabe mu katini nkuwe BanaUganda beekalakasiza mu diaspora wonna tusaddaakira nsonga olwaleero nga tukkiriza nti essaala zaffe tubadde tukusaba waziwulidde omuddu wo Museveni n'awangula akalulu. What a sham election! What a sham election! Museveni must go! 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 Museveni must go home and sleep. In Uganda right now, people are dying. So the least we can do is stand up. The least we can do is brave the cold and say we see you, we will be Father John, Mr. John family, and one day, we shall overcome. Only what we are asking is Uganda to be liberated because Robert Kyagulanyi is the newly elected president. What a sham election! What a sham election! Museveni must go! Justice denied! We reject! We reject! We reject! The results! 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 Viva power! 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 Viva power! 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 Bananga zengena kuongera kusoka. Bakwanga mulio! Bakwanga mulio! Bakwanga mulio! Nenda kusooka okubeebaza okuyita wano mwebale kunyola n'abanauganda abaganda baife baninaze abali e Uganda kyamazima akalulu akoze ki akawangire aye omusaanda ono mwendagatiina okukolako bana muwulirize buli lunaku oteeka okwebaza Katonda eno message nkulu nnyo wabula egenda eri abo bekwerinda mu ggwanga erya Uganda njagala ogiwulirizeemu omwami ono Ronnie mugezi obubaka buno buli yamenyesa omutima message eno nkulu nnyo nnyini ddala Kama Katonda oyo ali waggulu omulaba nze buli lukya neeyongera kumwagala Kama Katonda oyo alina results entuufu era teri kyakola nga takibaze results ezakakati musobola okusoma eziriwo oba ze mwagala tulabe
ze mutaagala tulabe ne muzikweka naye Mukama Katonda waliwo results zajja okusoma nga ntuufu. Oba olibeera mu bbaasi oba olibeera otudde mufune amawulire first hand information nga temusobola gatukweka kutuwa gatali geggo, mutuwe amatuufu nga ne bwoba togaagala ogasome. Nja kuba omulanga gwange eri abantu mwenna abakuuma ddembe abambala uniform eza poliisi ez'amagye ne uniform endala. Oli musawo bw'okola ekintu kyonna ng'oyambadde uniform tekikoma ku uniform yo yokka, ekintu ekyo kigenda wala okusinga ku ggwe bw'olowooza. Ekisookera ddala muli balolomodo b'abaana baffe. Nze nnyina omwana ow'obuwala eyegomba okuba owa poliisi naye ambuuzaako obw'olumuddadi. Njagala kubeera wa poliisi oba mu magye konze kirungi nnyo okuweereza eggwanga lyo. Singa alaba ebifaananyi bino ku TV ng'owa poliisi oba ow'amagye otimpula omuntu atalina musango, omukubye ayiisa omusaayi osse, okutte emmundu ogitunuzza mu bantu ba civilian abatalina yadde ekikulwanyisa kyonna gy'oli, tebalina kye bakoze n'omukuba essasi. Omwana wange nsobola munnyonnyola ki? Ebintu bino mbyogerako kuba mmwe muli balolomodo b'abaana baffe nabo beegomba okuba nga mmwe gye bujja. Ensi eno ogiraba ekyuka mu kaseera katini nnyo. Bino ebyokulangirira musobola okulangirira bye mwagala naye olunaku lusobola okukya results entuufu ne zijja nga zo tolina kyazikolera nga mulina zitugamba nga bwe ziri. Omusiraamu aliba akutte kadomola n'akasuula eri n'agamba swala kansoke ngiveeko ngende njaguze kino ekiriwo nga amawulire gamusanzeeyo results entuufu. Results entuufu zijja kusanga abantu mukatuli kitambula ne kaamulaliwo ojja kukyama bukyami wali nnyama wejovaane abantu banywa omwenge misana ttuku. Naye nga lwaki mutuusa embeera wano? Njagala okusaba abakuuma ddembe mwenna mwenna abambala uniform eza gavumenti. Gavumenti esigalawo omuntu yaafa. Osobola okubeera mu gavumenti neggwaawo omuntu n'osigala. Osobola okuvunaanibwa ng'omuntu gavumenti nga gy'oweereza yagenda dda. Nakwana omwami Nasulu nga bamuvunaana wano kuliisa abantu siripa. Nze saaliwo naye nawulira biwulire n'omulembe gwa Amini nali sinnazaalibwa osanga. Naye ensi gy'eraga ne gyedda nja basaba abasinga tuli ku mulembe gwa kamera mukyalina omukisa nti abantu be mukola ebikolobero tebannazuukuka kugamba nti ono yakubye omuntu wange asula wali naye nga bwe balizuukuka ne bamanya nti by the way omuntu tasula na mmundu agireka ku poliisi nti naye yamaze okukuba omuntu wange ate asula wali naffe tusobola omukyalirako. Tayimu eyo temuprovoking abantu kutuuka awo. Omuntu bw'amanya nti eyawe mutuuse weeyise n'obuvunaanyizibwa ng'oyambadde uniform y'ekitongole. Kubanga kisookera ddala e Bulaaya ne mu nsi endala zonna omuntu bw'alaba poliisi gy'addukira. E Uganda omuntu asobola okulaba poliisi ate n'adduka buddusi. Essaawa zino mugenda kuleetera abantu okulowooza nti uniform gye mwambala mbi ate nga si kyekyalibadde ekituufu. Uniform eyo ereeta mirembe eri obulamu bw'abalala abakwetoolodde. N'abakwetoolodde batandika ogiraba nga bagitya. Kyabulabe nnyo eri ggwe. Muli balolomodo b'abaana baffe. Nze omwana owange yeegomba kuba wa poliisi. Ne kati okusinziira ku bintu ebikolebwa nange njagala omubuuza ebbali ne mugamba naye mwana wange oyagala kuba bantu. Kiruma nnyo okulaba nga abantu abaana baffe be beegomba ate mwe mukola ebintu ebikwatagana bwe biti. Rizaati entuufu zijja kujja wanudde nga tolina waakudda. Ziyitewo gwe ng'okyaliwo. Mulina obudde bungi nnyo. Naye omulembe gwe muliko gwa kamera nti ekifaananyi omuntu akikkuba leero ne kibeera mu sisitimu ebbanga ddene. Kola by'okola tudde naye bw'oba okozesebwa manya bulungi tosobola okugoba mukozi munno mu kampani naawe ne bamala ne baggoba. Gw'ogobye ne muddamu ne musisinkana mu nsi endala ng'ate ng'omulimu gwe wali olwanirira naawe baggoba. Omukozi yenna agobwa naye ne baba tebaggobye n'okyusa omulimu butya ng'ogasimbaganye n'oyo gwe wali okyunya. Abantu abambala uniform muli balolomodo b'abaana baffe
mweyiseko n'obuvunaanyizibwa musigira abaana baffe ekifaananyi. Wawulidde essaala zaffe omuddu w'obisaso n'awangula akalulu. Wawulidde essaala zaffe Kasanda South ne yeenunula mu mikono gy'abampembe. Wawulidde essaala zaffe abantu BanaUganda ne bategeera ekigenda mu maaso. Wawulidde essaala z'abannamusozi ffe abaatambuliranga amalwaliro kilomita 6 nga kati gatuli mu luggya, abaatambuliranga amasomero kilomita 20 gatuli mu luggya, abaatambuliranga amazzi kilomita 6 katugasenera mu nju. Mukama weebale katusaddaake tekiriimu sitaani, tusanyuke tujaguze kubanga wawulidde okusaba kwaffe. Abana baffe basigadde okulwana.